Osobole kiddako ku AC Media UG. Kituufu ekyo. Okitegeera kubanga yabawa willingly nti yali mugagga. Nawe wayagala okubba ku bugagga bwe. Bigambo bya muddagala lyo notavu. Naye waliwo omuntu gw'ajja okuzimbira ennyumba ate ko ennyumba gy'azimbye akolemu essomero afuke biliyoniya. Kubanga kasuula emikono gye migabi muzaale mugagga mu 8. So guys, ebyo mbawonize wamatuddeyo nkusome. Kati onera ono social butterfly nnyo bannange. No mulimu alina kuba mu social butterfly. Kubanga ne wano eno plus these ones. Ebaki? Eba 3. Ne wano eba 3. Okitegeera? So, ne wano ono asobola gaggawala nga social butterfly oba ayinamu 9 oba nga amanaging social butterfly. Ate kyejjamu yamba nnyo nga guddewo kampani ki? Kampani ye koza inamu ki? 3. 1 zi. Omuntu inamu kasona mu namba zo mu 1. Manya nja kukola bulungi mu nsinga nina ekyange. Ne banankozesa paka di. Ojja kuba ne sirikola bugagga ba family yange bwerifunamu. Nizo basanyusa ne okususstaininga. Sisobola. Bobango inamu ki? 1 you have to innovate something for yourself. Create. Newe kabaka juice nga wako mama omwakula afumba juice wekola juice omutume kuikiriza. Kali kati nze bambeeko. Hati kali ngene ko oli eti ngame soma babiri naye ngena musoma ngabo enti watu batusoma basema namba. Kana ngena musoma ngabo enkoze eki? Namba nga nyingi. Nkusomye. Bangade namba 10. Enda kujja gweri. Tatwagala 15 abala banange tugenda kuba amasimu mujje mu show eri 28 11 2024 November isn't jinze mwa soko bisao kushawo kati ngawe kwata ku muntu omulala November 2024 tugenda kalangala so a lot bino bana bijja kubeerayo kati nakakola ko muntu omu S kati tuli kuwako birigwe mwampadde nze just manyi mwampadde date of birth kati musomenga wesome S munazikiriza banja gaso kwaga ku S kati muleke tumumanyi muleke abantu bajja gamba tusinzite kati waga twogere ku muntu ali wano atugambe ngali wano bwe bale kumponya kiboko so katusenze ku muntu eyatuwadde bale kumponya kiboko kadi agenda kubanje sanye wo budde kale hakati ani wandete omulala waliwo omuntu yatuwadde 99 2000 ono alinga gwe so it's 9 plus 0 abaki 9 so linga S ya 9 byenjogedde ku S byonna byebyo ate gwe kijja kuyitirira nnyo olina 9 endala nti gwe ojja kuyamba omuntu okutuuka ku ntikko naye alina okubanga ali ku level yo oyogera ku ntikko it can even be sex you can get someone to climax only if they're in their spiritual and physical and byonna ze kugamba ntikko even you can make someone happy as long as they are spiritually strong and physically strong kati ono ye boba agenda maybe not katugere kale andi amanyi mugamanyi from different ways ngaba amanyi olumute muntegeera amanyi gono asobola gafuna asobola kuyamba muntu kubanga muguni amwe yakuyamba muntu kutuka ku China kola ki kubeera bano kuyitirako this is why your business should be kuyitirako so that you can make money in your destiny ndiyo jakijumirwa kubanga kyoli atokikola kati balino kuwa sente bino byokola oli olifunayo omuntu trust me you get someone to partner with you agambe marketing kana kantu ngenda kuwa kwa sente wezo because that's what you are so look for those businesses kati ono ye asobola okukola omulimu gwokola naye tasobola kukwatagana ne ba social butterfly bano ba 3 bano ba psychological trauma tasobola ono akolagana n'abakulu banne omuntu ngolori nawe kyotegera kite era bw'otandika omunyumiza ebintu byotegera omutaliza kukolekawo ng'oti oyimiridde ono niba naakuyamba niba sente azikutte mu ngalo niwamugambe njagala kugula moto kantukantukanunga nozangule kagaali agamba olina amagezi atambula butambuzi n'akulekaawo ono oba kati ate ojja neno ku 2 ono muntu asobola okukola obulungi omuntu yekka gwasobola okuliftinga mu nsi waba akikoze nnyo abaana be waba waddu abaana be obudde n'abeekolera kyayagala babeere asobola batusakotikko meaning perfection agenda jene kyeralingira 2 is a number of mother mama ina mamira parent mama usaze okulera ngamba kana kanjibwa twaliwo abaana muli mama oni tata oninga mama oli kanake the 2 represents that so muntu bwati ajja kwagala nnyo abaana be kyekyo mukama abakuwadde zino zonna abilities osobola okukosa ebitono ozuula ebitono by'abaana bo obayambe eno namba bweti eyamba nnyo abantu nga tata wa fresh kid niwe abatakedde n'agenda n'asiga cutex alina tula na mwana we just n'akola sente naye singa mukama yali akitegedde aliya n'amutegeka from baby nga yamukwata video singa aliwala nnyo taata
kubanga bazudde nti munange newe nakola myoyo kisijja gifunamu newe concentrating ku baana bange tu meaning obugagga bugenda kola ki kuzigira automatically. So omuntu ono asobola okumentoringa naye asobola mentoringa omuntu already either yamwe training idde n'amutuusiza walina okulaga asobola okutambuza ono kuva ku baby stage ono bamuwa omwana asobola okufuukula omwana kyalina okubeera ekyaddala bamukwasa kana nga kalinga kalya ku kasasiro asobola okafuula Obama kubanga kali kalina Obama. So what are the weaknesses of that? Weaknesses are aba very opportunity aba are strict kubanga buli akako abantu okugobera amateeka ge batamanyi ninga ye gagoberera. Agamba fe waffe tulya tufukamide mwenna mufukamire mu nsi fe waffe abasajja babusaga yenga buli mukazi gwasanga ayagala amufukamirire naye nga munnange siwe kirina okuba eyo bakazi abawe wammwe si buli mukazi gwosanga bamwe waabwe kufukamira Katonda yekka. Katonda omuntu wati aba rigid era bw'okitegera mbu rigid because of your number ekisobola okugaggawaza is when you stop being rigid you become understanding nomanya omuntu wadde akyali so naye mutuusa n'abeera nga nze mutegeera ensi ejja kukola ki ejja mmutegeera kubanga nze omuntu ali rigid naye kabakana nkagezaako ttambula olina okukyeteekamu kubanga omanyi ki kyoli neweteekamu kankagumiikirize ekyomu kagenda naye otakyogera ekyo noga kanaakana katatambula kalwawo nakazaala mu 2000 tekatambulanga kati awo destiny obo jidduka naye bwegala jigendako appreciate every struggle you go through so you can learn and then help those people to go up. Date eddako waliwo agambye nti Musawo Julie wano tukkirizibwa okulimba emyaka limba tewali kooti tewali bakweka wali era agirina naye brand kati number 3 bukyanga balimba myaka naye tewali kulimba myaka 03 11 1996 bana mugendeko ne wa brand naye kati ali kulonda mugendeko bagiyita brown skin events no yagala ngolabe nitukufaako naye ugendayo ojiwandike yagituweereze kwanga naye kenyini kati akirizibwa okutuwaayo omuntu so in 1996 kale kati brand eri 0 which is a 6 6 ojirabe eno nti ekola n'ogubuto mu maaso you can osobola okulera ekintu kyonna paka wekifuuka omuntu osobola olinga family tine waba mwana mulalu gwe taata olina okuwuliriza n'ogamba mumuleke ayogera omwaka ajja kukyogera alina kyayagala ngaisega namwe muleke mutumwogerere gwe osanga omuntu anagira ng'ageza kugamba babasinga byagamba emmere gwejagamba mumuleke ayinza ogamba agamba baki gwe oba mumwobudde let kaleke kakule kale you can do very well in allowing people to grow in your space. So if you had a school ngoinange essomero oba billionaire kwanga kusomero buli mwagamba abwana bwawo headmaster abwagala nnyo nebukola akana kajja kwonona okaze kumabali wamato yonoonye kati abalwa kuba oli muto nebona akula like you will baby everything like you will mama nze era kwe kukaabako bolera abo nga tebagala kulerebwa bagenda kukaabya. So if you want to be successful, you first and foremost you are 11. You are a master number 11. Something special about the 11. Can't you relate to the one? Nachiwandise ne wano nga njagala kikuwandiikira. One thing, this is a prime number. Mulida abantu abaina master numbers wano you pay attention abantu tugenda bidda njagala ogifune nawo ogizanyise nga bwegikoze buli soka ni master numbers tugambe eri 11 28 ne 33 so if you obadde adinze up ngoweza that master number osobola kufuna example kuki kweno number eri wano because you may not get the chance reason nange ngenyini ndi wano nkoyi 11 eno abantu basinga bazalibwa mu 11 mu November babaita kama babies kama babies bw'omusuna obodduka n'ogw'ekigo omubba obodduka sente zo ne bazikunyakulako oyagala bbaawe n'akuwa sirimu this is a number that it is enlightened. Number 11. Enlightened. Mukama ajekumira yeka era akusasula weka buli yaja mu 11 omugaso gwoyina ku nsi gw'amaanyi era bwe bazaliwa mu November byoyitamu gw'amanyi sweetie I love you. That's I can say. Byoyisemu bano bakabye okabye nomala kukaba no like kunoonya destiny. Era obumu zonogwa nga setegira abamu kubana abantu most of them even you can find most of people born in 11
I'm sorry to say, in November, most people, what I'm most of people you find them ga balimu LGBT. Nga basiyazi. So. Kubanga kati nkujira mujasanga abantu mutandika ba blaminga gundi okola kino nenga kizale kiri kukimuye 11 ekitamu appreciating let it be ate endowooza etogirinyamu bw'aba akimanyi batambula ku left nakulengera ku right talinga ona tagenda kujitambule ku left ajaga abo ba left mujja kujja kulaki ng'oyina enkoko n'ennyama n'amatooke nga naye ayina akawunga atule naawe alemera kwogera ku nkoko yo ali akawunga ke nga we munyumya oweebuuze ono talaba nti ndyaki nkoko lwaki tansaba 11 ajja lemera nga mwenna ensi etambula bweti atambula atya aba mu box ejo kubanga ye aba amanyi kyalina okuwa ensi kirala so teyeteeka mu bintu bibakola kubanga manyi kama weeki mulala mubuna kale mwena muyomba naye teeke mwayombe yakimanyi wayombera wasirika gwe abadde ayomba naye ayinza ogwa ku accident so twayimanyi ngetayomba bera tayogera asirika busirisi abamu aba yakigezesaako n'alaba bwe nkolimira omuntu lwaki aba kino bwe nyiigira omuntu lwaki afa kati n'asaba wasigale asirike era 11 bwe musanga nga musirise don't force them to be talkative. You might bring out the worst in them. Leka de bejeyo bokanga they feel the environment is what? Is safe. Newe bateri safe tajja kwogera nawe. So Brian yono tajja kumamira kintu kyonna nga kiriko kama. Era batandiko kimamira nga kirabika. Abalonza akana kasitula nga iriza ayika. Nga kazaawo. Abatandiko ku recording anti cameraman ya ku recordinga. Nga kamera efa nga battery egana ebintu byogera mukama tabyagala. Wazo ku kamera ye ngoina gwonyiza itajana kutegeera ye agenda kuyamba oli gwanyiza okupanishinga ye alinga veso mukama amuyitiramu kati gwe mukama takutanda nganga omanyi okuluga tutandika okuluga omuntu wa 11 yonna we appearing mu namba eno manyanga bwokimukoze bwe kigenda okubeera ate bwakitegeera n'ateekako n'ebigambo be bayita abalogo n'agamba yankoze kino ochejja kubagamba ne gwe omusamba gwakweyipako mu mugongo gye gino bobo namukabya beera careful ba 11 so oba ogenda ku mentoringa gwe ngwagala destiny ogitukako nga Brian olina okufuna omuntu gwona amaamira alina okuba social butterfly ng'ate tayina bizizo nti ewabe tebatugatuga bantu tebakola kikwanga we baba nga babatuga gwe kenyini lwoliba okutte kamera lw'omuyamba omutu omulikodinga lwobayisi ulisawo omulambo cause you are the camera yokulabisa lwoliba omuntu yeegana nze siri mubbi abamanya ngo ndi coding egundi we bali mukubire simba mugambe sente zo zetuze wabba ziri wano akabi na ndi Brian yankwata kubanga Brian ye vessel eyino mulabisa so oba okola ebibi so kabibekeko Brian katono kubanga ye mirror yalinga ndabirwamu ekule kulabisa wanga oliye ngo bizu bikutwako bijifu naye mukwana ali mu 11 nga Brian ajja kuyamba okusetolinga ebintu byotamanyi era bane mukwano gwo ngali mu 11 nakugamba oyo muntu mubi mu believing think about it bwekengera omuntu omutima gwo gukoleki kubanga ye tabera na mwoyo ye adrillinga nnyo mukama ye ngawo tunonyereza waliwo emyeyo egimu ginonyereza butterfly ngendo kuli walift ayagala nnyo ku walift abawa kama oyagala kuba kama yo manyi gyabera nze embeera naye jangu tugende ngagenda ngakibiko era obo manyi wakola ebibi soka era brother bagenda kukyalira ngobimanyi wadde wakola ebibi soka gambe mukama asaba kunsonyiwa kusonyira ddala kwanga Brian agenda kukyalira wa 11 watukira 11 what wa 11 gwe badde nga mazima gavayo enlightenment trust bantu bali so free tebalwawo okwogera naye boogedde those are very omukako okwogera nako ayinza okugamba ekigambo ayinza omugamba oyo toyogera nawe weki toyogera yogerako ajja kwogera kugambe naye gwe okimanyi nti weeyogera owunyakamwa nogasinga waserise bebo so ate ekirala Brian oyina nines nyingi muggwe meaning oba osazeewo ng'omuntu social butterfly ng'ate ali spiritual talina nnyo bizibizibwe osobola omutuusa ku ntikko mu kintu kyonna kyayagala kyonna ng'akwekutte oba okutte kamera n'ogiteekawo bwati kizibu omuntu obutakikuba mu nsi bwaba mpazi ng'alina ebisiraani bye era otowenenya oba okuta omuntu n'atakikuba manya alina osooka yeetereze nga tanayingira mu kamera yo era obanga gwogenda okukwata bizinesi y'omuntu sooka omugambe maama wange ngenda kukwala sooka onabe ku kyoga kubanga nze nzija ne kibooko ne kifaalu sooka onabe ku kyogo oba onabe wambulule then I come. That is the now. Kadi mpe ndala ndoza Brian tumumaze so osobola okuyamba omuntu so 90 mwe
amina omulala ndete endala destiny nikebera kwende kuyanga bambi abantu bange luli bana nkebera ko kankebere ku wano waliwo 20 eliwa waliwo 30 gwa 12 ndo that's December I have forgotten. Yes, is 030 banangira sija 30 12 1995 3012 1995 95 yeah. Okay. Enamba ezimbambi abamu namwe mbere nga mulaba kwange emitwe ebisinga bigenda sigala ku record. Bisiga bye mukatwogedde ku 11 wabaddewo. Okati obera no binowe ugatali no gatagata okali tulizo giyitamu kale na iyo lemino. Sinja anti omuntu buli omusoma lulwe kati kisinziira. Jukira ne numbers zino zina amanyi gaza taba muli so strong. Just ni Diamond age. Just nagala ka. Babadde ku batata. Mutekeko. Yeno just tekeko bambi just. Kati tuina ene ono bamutu wadde mupya. I hope you're here. Ali 0 ali 30th 12 1995 yeah. Kati go destiny yo katugata 3 plus 5 tuba tufuna 8 23 soboke niye na maso Musawo 8 aliwo omuntu agenda okukabira wano ku live yale tigana maso ndi mutunulyo wa 8 8 ngene namba bweri as so it shall be. Munana uli muntu wa sent. Osobola okuyamba, osobola okumakinga anybody rich, anybody natalabanga ku sent asolozera bakolo omukyalidde nagamba gwe manya kakadde kali munsi. Naye obato omusiimye lwogenze lwogenda nakakaddeko. Wata musiimye munana. Lwakukyalidde lolaba kakadde. Bwo muvumye lwagenze lwagenda nakakadde. Kitoli damula bakakadde. It will depend on how you treat that person. Tebaji mbagamba te muyisa bubi bantu. Treat people with respect. Tetubamanyi. Ate si abasazeewo. Nti ye atambulirwako okalinga ugamba bajjajja bimu abaganda abacholi abachi atambulirwako ba ancestors be. The ancestors are so rich. And they are ready to make anybody rich. But these people usually they're not very well off in life. Okay. It's people who treat them well that make them. If you understand their value and you keep them with you, then this person will become so rich. And you become richer. Because you'll keep this blessing with you. And bera kuno kubajjane kibagamba ekimu ekyekumi abachacho chibba. Ekimu ekyekumi bobanga n'omuntu nga ina 8 nyingi. Nenga bwobera nayo ofuna omukisa. Bwofuna 10th omweko tomugamba. Bwoba mukazi nga bwobeka naye nenga omanya ali 8. Bwoba okumusala guze ofunye okade bubiri kwate emitwalo 2 musulireko webuze gendo yoze ngo ekola bino nenga gwo kimanyo osasula kimwa kya 10 okiwamizimu je kubanga obo oja appreciating ne buli bona azifuna no sirika Neta ja kumanya nti wazifunye wamukozeseza bakoze biki nafuna sente oja zinyumirwa ngabwe wazifunye bwezigenda okuggwako nga ugayinsire zange zifuna nga za masanyo kubanga ne gwozijjako olito musasula. Era mwabebaka n'abantu ngobo emanyo omusajja oyo wambisa kandi bakene omusajja oyo buli wena kana omusajja ebintu byange bikola ki bitamu boba akatuke ni wada omusajja tetulakite mugambe Uganda temubawa tukeyo muwezeko ofunye $2 million teka ke mitwalo mugambe baby kansoke ko ye talito omugulira kintu tingule baby kiwa oyino kwata a 10th ekimwe ekyekumi a 10th of your thing chofunye kyonna juwanyi muno amikisa no ngama wowe kimanyi mulina muntu wa 8 kale ushede emisomeseza ogenda genda omukyali olina interview making sure omukyalira wala omukyalira bwayi mkwano gwange munyoka chai oba 8 naye nga oli ku line nkusomesa kati nawe omanyi yaze kukyali yagala mikisa jo era we yogere mu natandikirawo owo yagala mikisa jo ngo omwagala nnyo bless that person watu omwagala nnyo name your price tandikirawo zino no olawo twanchali ano babira chechimu wanje seko wanene mitwalo nge 5 gwe nolabe kinavambula mubwo oba tolina mulimu mama wanga woino gaggawalira nga tuna kwogera walose kintu omuntu wakukyalya gwe manya bikwasaganye kye walose kyakimye nga tuna bakimugamba za dream gamba kwanu wange bambika munyumize kinaloza ne kinaloza ne kinzo okusasulwa gwamanyi bo kimugamba nga oyagala akusasule nga gutomo musimu kwanu oyagala akusasule nakusasula no kimugamba bigenda tukirira and to be forever, it can stay kubanga yo emiyo jo jasasudwa misanyu fati gwa sabi gwa nemiza yo price
naye bwe njija ne mu bukujjukujju kubanga mmanyi oli 8 nenfuna kubanga waliwo oluchozo osobola okukola okujjamu 8 kisende ezo kanzi bagambe mbatomeze mugendeyo basoga sente zibabuleko nga oludemu kudamu kwata million. Stop manipulating people, let me tell you. Ogenda ne mwanyizo noziteeka mu ngalo oyinza n'omuwaako n'alya mukwano tule ku mmwanyi ng'olumbombo ng'obwogamba njagala nfune ku ssente nange nkwatewo ku miliyoni ng'ono omukyala bwazikwata nange nfune bugagga omwoyo ogwo ogumuwa ngubba nange ngutwale gunkolere kyoba oyogera ate wallahi ogenda kukwata ku miliyoni naye manya lwada agenda okunaaba bino byoga manya asaze emiyembe manya akoze biki toliddamu kukwata miliyoni paka oligenda n'omugamba ne mukazi gwe wankola ki wenajja ne nesaba ssente siddamu kukwata ku ssente wakikola nali simanyi nkusonyiye eruddemu okola ki ofune. So bw'oba oli eng'ogendewo omuntu ng'okimanya alina emikisa mugambe ne mwana gwe okimanyi buli omu amukisa buli bwenzija wano kukyayanga nina program nfuna ssente nekulunonsa wala bwe nina interview gye ŋŋendako nekulunonsa bwe njifuna ngenda banfuna kadde ako kamu ngenda kuwayo emitwalo 10 muga Katonda olukifuna oyo omuntu oba musabye ayinza n'okutamira nawe gw'oli masiri wami sanze nange sikimanyi agwa amanyi bayi naye bwe yeebaka oba creatinze conversation ne bakiki ne bajja nga ogamba omuntu njagala kukuza kana akambe ne nkagalako emitwalo 2 mbeera ndese price kati kiri eri gw'ogamba anja noonye ewalala oba ogambe gyebiri obiri nja giko zikyenjagala okitegeera muba mukolera ki mutandisewo transaction not forcing people to in their lives without telling them. Bwolaba omukazi anyirira ku TV olabeka esi kakunyumidde engeri gyayogeramu olina bebi we oyagala abeerenga esi abe ne TV obazebazemu alina kuba journalist olaba esi ku TV jayo Bible yo bakikyosabisa gamba Mukama yongera okublessinga esi afune nnyo nsobola amaaso gange nsobola okola omwana wange kyalibeera. You bless esi so you don't curse your kids. They're saying njagala omwana wange esi chat esi ayinza okukomawo teyetambulira ayinza okukomawo n'agwa n'eddalu omwana wo n'abeera naye ayinza ne okukomanga esaawo nga buli munga bagamba kyasaba buli bamu atuuka emyaka 3 afa kubanga mwali mwagala bugagga bw'abakasule naye bakasule bwe bawezanga emyaka 3 bali bakola ki bafa naye waliwo abantu kasule bwe yaguzimbira amayumba pakati nga bakyagalina kituufu ekyo okitegeera kubanga yabawa willingly nti yali mugagga nawe wayagala okubba ku bugagga bwe mu bigambo bya mu ddagala lyo notavu naye waliwo omuntu gwajja okuzimbira ennyumba ate ko ennyumba gy'azimbye akolemu essomero afuke biliyoniya kubanga kasula emikono gye migabi muzaale mugagga mu 8. So guys ebyo mbawonize wamatuddeyo nkusome kati oneera ono social butterfly nnyo bannange no mulimu alina kuba mu social butterfly kubanga ne wano eno plus these ones ebaki eba 3 ne wano eba 3 okitegeera so ne wano ono asobola okugaggawala nga social butterfly oba alinamu 9 oba nga amanaginga social butterfly ate kyejjamu yamba nnyo nga guddewo kampani ki kampani ye koza alinamu ki 3 wanuzi omuntu yenna bukasolamu mu namba zo mu 1 manya nja kukola bulungi mu nsi nga nina ekyange ne banankozesa paka ddi ojja kuba ne sirikola bugagga bafamily yange bwerifunamu nizo basanyusa ne okubusustaininga sisobola bwobanga olinamu ki one you have to innovate something for yourself create newe kabaka juicing nga mama omwakula afumba juice wekola juice omutume kuikiriza juicing advocate bagambe ngomanyi tata wange lawyer mama wange akola bwati mama wange akola juice tata wange lawyer okitegeera bigatte advocate yeri ya lawyer juicing ye ya mama ye company yange company ya mwekola ki eyambako abantu bayitira juice ne wati bateka ka advocate tata wange lawyer wato kimanyi ogwo omukisa gwa kitawo ogwesisigidde n'oguteeka mu business yo forever. Okay. Kati ono you will work a best mommy open your own company and be see if you're a social butterfly get your camera and start just you will make money and I think you're very beautiful because these people are very attractive very obanga ina threes zine nyingi westi irresistible and they are very confident buli muntu gona asemberera gwe osobola omufula confidence ebitaliyo nabeerawo nga atambula avimba tamanyi lwaki avimba kyokka talina wadde n'akamuzimbisa naako naye akuba atambula naawe so gwe osobola ozimbisa tugende kumuddako so you work best in the social thingy and you'll be very very rich and so tugende ku 23rd Satu 1998 Justine
Nee, ono bambi yadde atulinze kuva dda. So eba 2, 8 master number. Aina master number. Yes, and even she has a 8. So Queen Kama, girl. You have some Kama in you, so tonyiza nyigira nnyo bantu. Abantu basonyiwe, sonyiwa. Gwe forgiveness is your richness. Gwemanya buli bwosonyiwa ogaggawadde. Naye buli bw'osiba obusungu oyambako omuntu okumubeererawo mu mwoyo. Okay. Kati buli bw'omusonyiwa oba omwetaggulukako 28 buli bw'onyiiga oba weesibira mu kkomera ly'obwavu. Era oba olina omuntu yakunyiza kuva dda ng'oli muto ng'olaba sooka omukubira omugambe waayi oli otya nakusonyiwa dda naye waakiri nakusonyiwa dda bive nako nze nkwagala nnyo okite sente zo zigenda kwesumulwa buli bw'osiba omuntu yenna ku mutima gwo oba osibye sente zo. Number 28 olina okwagala. Ate abantu bagenda tubuuza ekibuuzo abakajja wano oga kutubuuza nti tuogatako 8 ofuna 10 tugambye mu mwoyo tukoma ku 9 so kyobala tulina 11 tulina 28 tulina master numbers which is master number. So wetwogera bwe 28 ye master number. Kati wogata eno neno ojja kufuna 10 nga neno nabagambye naye tebiriyo. Newe tugamba tugatente again 1 plus 1 tekiriyo. You can't get 10 when you get this is a master number either 1 or a number yo yenye it remains itself or you it's the one number 1 it's okay. 1 or it remains itself. Okay. Naturally this number 28 in 28 this is a number of balance. It's a number of okubalansinga. Era ni number 28 ensibu yani badde. Ensi yanibadde nga tulina family we can multiply which is a 2 and we have money and we are rich. This is how the world should be. Musobola kwetusaako byoyagala ate ng'oyina 10 n'abakwagala. Ne babafambi ng'oyina abantu abakola ki? This is the balanced world. Omuntu bw'ati aba ayagala nnyo olwanirira amazima. Kubanga kikya alaba kino kyayagala. Talaba family yo katalaba nenga bagala sente ne family bina tambula ki bibiri. Era walaba omuntu nga mugaga nanyumya nze ndi mugaga nnyo amubuza mama waliwa. Era bakyanyumya zolaba nze golaba no I buy expensive things ajja mubuza omwana wa asomera wa. Ono aba mu feeling buli weyogera ku money atekawo family. Buli weyogera ku family atekawo ki money. Era kubuza nga family afe bayita bakigozi muina ki. Oyo muntu kyekibagata ono muntu wa balance. 28 ye muntu advocating aba mulese mu family nga kutereza family aina gitereza nga agatta mulese mu family aina liberty abugagga mumbate manyi wachi mu mulese naye abaya balitide baguli mumizo mutanga bizu bya family nwana negundi ne mweta ko nga 28 abatereza ensonga because people are very good with justice abera nyo mateeka necho nacha asalawo manya kigenda either bavuwaza oba bagaggawaza 28 wajja mu family ya muni wabanga mumuwasiza buwasa mugende mudde ne muwasiza mubawe ne extra money muba mubajjeko ejjini lyabwe ery'essente n'engeri gye munaaliyisamu bwe linyiiga mwenna mugenda kwavuwala muyinza n'okufa ne muggwawo buli weerisanyuka ne musaba ebisonyiwa ne musaba mugenda kugaggawala. Era abaana abato abali ewakamba gamba bali ng'olina step maamuwo ennamba eri 28 mu makaga tatawe yafuna kasente kati buliriza muleka ba family bali abala bali banakunyo paka we wasona omukazi oba yagala kusumulwa munsi ono step mom ya no best mami wo yagukuwa bulungi kubanga tatawe yakolera dde kubo tatawe yakulimira dda naga mwana wange olengera lye kubo tujja sente kati gwe kubo wabali kulaze ono omukazi alina kuba mukwalira mukubireko omugambi mami ogamba otya omutima guli bulungi oteredde onywedde olidde mama wange omulungi jukira aliki 28. Yes, spiritually amanyi if you're my family you have to be rich. Era omusanga no gamba ono no muganda waffe bwe mugaggawalire akubanga bwaba family ya mwenga temumwagala muntu ngamira mu family ya muntu ali 28 nga temumwagala temusobola kuba bulungi. Waliwo bamwewola ayineyo gye bamwagala era bali bulungi paka we munamukomeo ne mutereera kubanga ono master ono atambula n'ebibye kubanga yagamba nze byange mbigabana na family bwe buba bugagga mbulya n'abaganda bange kati gwe namuyise muganda we
amugulidde weerire bugagga paka family weerizuuka nemuyita bbaaka kati sabanyo waaba agenda tagenda mbubi abukulekere kubanga wagenda mbubi era agenda n'ebibye so waaba akukyawa weolwe nyini okera n'omugulire emmotoka nunga emmotoka yiyo gyoba otambuliramu ng'onkyawa otya ogende kubigere gwe omuntu kabaka kabone yandeeta make appreciate so that her spirits know you noticed that she was present. In case she's not noticed, she'll run away. Mboganda lwa muitango something I don't know njala lijukenya ne bakosanga kwanga njala bali tia bamoya na muzine namba za kabaka mwe muli okugamba bwe buno obukomo obukibo muliko buno obusatu beba kabaka mwe ne wambalekere una abere gundi wa mu research kuno kuliko bamoyana kuliko kiwanuka kuliko ne mukasa. These are the numbers you guys say. Kanyagala bayambako muze mu Luganda mu Luzungu. Negwe manya oyo omuntu gwe bamulese abayina omuntu omukulu ku mutwe naye nga yo mulimo gwe kuvadda kugaba bugagga naye abuwaaba bokka bakoze eki abamulaze nti family naye just mukwano wo best friend nga janye wa mugambe naye gwe toshali ki mukwano gwange gwafuuka ki family member ne muganda watavuga ku motoka jajivuga kati ono yugiye gwe mukwano so you reach you balance with family kati ate gwe kya kina kyoyine kirunje you are a what wano oyinawo 5 nako ne wano oyinawo 8 osigera 2 sorry 5 so you are a decent person no matter how rich family and all that but you're a decent person. Okay, You're a decent person, you tell the truth. So some people will hate you because you tell the truth, but tell it the way it is. You know, you tell people you're poor because you've not yet. You're poor because you killed your mom. You're poor because you're sleeping with someone's husband. You're poor. You'll say this. You're a decent person. You can't stand anything dirty. Era omuntu ekimulemesa. Oyinza n'omugamba gwe oli mwavu kwanga tumanyi maama wo. Oyinza n'obuuza omuntu muganda wo muleseewa ng'otambula wekka. Nakubuuza otegedde otya nna muganda wange because for you never see people as one. But omugago manya inako family. So you're a decent person, which is a good thing, which is 1 + 5. So if you're a decent person, nofuna omuntu nga ali social butterfly, owulide naye nga ali balanced, nga naye maybe ava mu family nge mwagala ate nga bagagga hamwezo gagga wala waba mukyala omwezo okufa ssente. So tugenda ku mulala wano. Bwaba mukozi wo, bwa muntu ng'omukolera. Kati gwe bawe ngoli mukozi oli ku mulimo gwa oli kuwa boss okolera boss wo tokolera boss munaku tokolera boss atamanyi genda out bagenda ku stressinga tutogere ku ate inakolera boss nga nekino kitunulire kijja kwangwira nyo bogula ka enterprises ko because you have a one nga kantuko nayo kawo kaita gundi basalirwa advocate nengera okolera wa muntu ku mukoka kola okolayo nga accountant nenga gwa kukaita ngwanze kola company kan kakolera koko kubanga gye okolera. So we'll look at then you can ojo completing you can easily help someone reach to the best of him. Then to grabe 18th 18 ogwe 10 1991 obo yabadani. So it is 1 + 1 on about 2. Mama mzadde. Wewe adabuza 2. Ogenda gaggawalira mbaana bo. Era obo ino omwana wo mwagala lekera ono kola labira mwana. Leka omusajja aleete tuula. Bwoba musajja gamba bba. Bwoba musajja gamba mukyala wo. Baby nokola kukunyumira. Nze abaana bano osobola obbeererera. Gwe manya. Ye muleka azongireeyo. Bana abaana bwobawa obudde oba oli 2. It is your time to make your kids rich. Ne bwoli kola mulimo ki ne obanga mukama yakuyamba nofuka dokita. Ngo ino mulimo gwa manyi bwe kwa ekitiibwa. Naye nga tofudde ku baana bo ogenda sigala ng'oli munaku. Okay. Your kids. Uliriza n'omuntu yenna akuyita obanga mente mama. Omuntu akuyita ngusolo muzaala abaana b'abaganda bo, abaana ba mama wo, abaana b'abantu b'ovaamu bakufaanana. Get any of those person, you can make them rich. All in all, I know that parenting. If you parent, that is your destiny. You will do because destiny is making sure you're happy and rich. When you kola monsi, kati go make sure bo parenting. Ne okola watu ina bana no kola nasale. No bina nabana nasale. Ojja kufuka nga kanasale kabi nenga buli omuka ayagala twala kochi omwana. Ate ekirala ekicho already olina one zo ziri too much. Oyino kola ekintu kyonga kiri mu motherhood. Oba tozala yino kunoonya omwana wo mwezali. Oba tofuna abana abaganda oba adapting nga muganda omwana omisa muveeko tugende mpapula musayingi kati wachi. Wange gumanya omukisa guliwa. Awo ziguli mu muntu yenna gona nurturing. Yeah. Anyone you will take risk for. Mama nga wabera. Anyone you can be a mama for. Or if it's yourself.
oyina okubeera nga obusazewo okubeera gwe kati ogenda kusala okuzaala buzaazi gomanya mu baana bo oliwoza nazaala 10 mulivaamu oli ali kumakinga ki very rich n'abalala abayambi whatever you decide to do make sure you have kids then oyinamu neno 8 it is close to 8 plus 1 is a 9 tulina 9 zo ziri ki too many meaning bw'oba osazewo kuyamba mwana wo ate ng'okikoze bw'omu bwa nnamunigina ne waba mama taliiwo ne waba tata taliiwo oyo omwana wo ensi erimwogerako myaka na myaka na bisibo nga olaba nti can let me give an example like maybe baby Gloria's mom if she has a 2 in her thing her child will not go off naye talina kyakola nga atudde butuuzi waka waliwo brand company emukubire mugambe twagala kukozesa mwana okubanga mama yategeka so yene watakola omukazi nga tenda na mulimu gonna mukyala nga amaze sagala kukola njagala kwetulirawo she will make money because she prepared her child era obanga oli muntu bwoti gezaako nnyo okuba the best cop for your child nga gwe good cop bwaga mwana we tagambwako iye gwe kamugambako ensi yonna ejja kuyomba oyoveyo ga mwana muleke omuze kumabale mugambe mwana wange awono tubadde bafu naye manya buli bwokola ebibi tuswala abo era awusiteddawo oyitawo nswadde naye era myai gati yo naye omuinforminze so always make sure niyo banga public emukuba mayinja jimiro gamba mwana wange tasobola ye mwana wange. Watch some of you are fighting with your parents. Some parents are not supposed to produce kids like this. Some people don't have this in them and they have kids like this. Nga mwana aina kuba high ninga muzadde tasobola kulira mwana bwatyo. Yeah. Okitegera because if you have to be a real mama. So bango ina any number weight. Yeah. Concentrate on nurturing, loving, kids, people you can nurture, people you can mother. Katuleto omulala. Sijimaze ndoza njimaze. Yeah, sijimaze. Adako. Tuine tuzayo abantu kati twakagenda ka abantu batano tuzayo bameka. Gweleta. Mukaga tugenda ku mukaga. Waliwo nomulaga twasazizaamu. Kuni yange evuddeko ndoza bajje eno. Kati yiye gamba ki? Tugende ku 10 2000. Mama nyabo ono ate ye ngali bulala nnyo. Nga mwagadde. Ono si muntu nalinganga mama bagenda okukozesa. Ogenda okaba munsi baby. People are going to use you but make sure you find this. If God helps you and you find a woman who loves you, a man who loves you, you will make money together. You were two. Ate make sure that woman you find is a social butterfly. Yeah. Or because you yourself you're already what? A social butterfly. Okay, yeah. So when afuna omuntu ngatali social butterfly agenda kumenya, agenda bakuwayiza, ogenda mubala, lwaki ogenda mubala, totegera, kubanga gwe katujukire ye eri 2 1 plus 2 is a 3. Yeah. So you're a social butterfly, you can make money, you're very cute, so you can make money well in social life and you can make money out of your beauty and you can make money if you find someone who understands your beauty nga kutegeera era pagwa muntu aizo kubikinga very rich muntu go dating then nedda abadde wa 2000 nendako yes no last this is a number 1 hold on number 2003 it's a number 1 it's 1 plus 0. This is equal to 1. On number 1. Just ngenda kuja chimkwise social butterfly. Okay. So, ate yangu oli leader. Ne mwana gwe. Indako. Ono wikabya mazigo oli leader. Chekisooka. Nzoba ngoli mukulu wa mu family ku mulimo something like that. Yeah. So you can be a leader. Then 1 plus 1 2. Chechwachingambia you make more money when you have a partner because you're too much of a tools ubo gase. Ate necha olinyo 1. Kati oyina kuba n'endowooza yo then nofuna omuntu akkiririza mu ndowooza zo mujja kukola sente mu bwanna munigina naye okitegera as a one person you cannot do anything because you have what you need a partner, you need someone to work with whatever you're doing. Naye ayina okubanga ogamba nti nze ndi muyimbi naye mukyala wange ye manager wange nentayimbanga nako tabimanyi so buli kyemanyi ekyobuyimbi ye akolanga bwenkola ki bwenjagala kubanga kyayagina okukola mujagaga wala nnyo kubanga tajja kuteeka nnyo birowoozo bye muggwe so gwe endowooza yeyina kusigala endowooza yo yentuufu ate gomanyi kyoyagala if not so even you know how to walk where you are supposed to go to but you will always need someone. So people who marry, if you're in this thing, make sure you find a good partner, someone who loves you very quickly.
It will make your life very simple to reach your destiny. Because tujja kwetagate kunoonyayo mukwano gwo ali close akuyambe mutambule ate bichi cause you think you're going to be a leader but you need to be in a couple. That's why most abantu ababanga leadership position kubuza, are you married? Balabo ina mweno kalo. This is a true leader. Ono muntu ajja kuba leader wama. Leader no ngamba leader. Owaddala naye alina okubanga ali married. Singa atafumbirwanga bukyali oba nawasanga bukyali. Kijja kumwangwira kubanga abantu already legacy and already bamanyidde we batyo. So ono muntu ate tokola nnyo bintu bibito obadde yambula nga kati baffe abantu bali tufete tuve byaffe mibula bitufuse naye gwe we yambula bigenda kuddira biku backfiring era weerabirire akantu kotokiza mtu ena kuyingira poto ye yo makati girabirire biba tuwele wano ati agambye nti eri yange evudde so you be here tofayo kaza ate mukoze bulungi wavudde eri baze so kana wano gwe kati wano gwe omuntu eno namba ono ba ondaba mukwano nga gwe ne namba yo ngerimu kino mami sexy will bring you problems and it will be calling you. But sex, that's why you should get someone you love so that you can have sex as many times as you want with that one person. Because whenever you open your sex, people will take you off your leadership. Baja gambo, ofana nango omukulu nayo janga gwo okulira abanyo omwenge. Wano, ojja kuba okulira n'ebitaliyo. So make sure anti or restrict in your sexual life so that bad entities don't make you lead what they are doing. Okay. Boizo batoli muntu mutemu naye nno webaka no mutemu ojja bayamba ojja kubya ne plan yetemula nga tutemulanga. So gwegendereza no wango date nze musajja kati nga gwe nga mubbi tobanga osobola kuba drawing la plan w'okubba. So oyina okusemera omuntu omulungi akwagaliza ko ngendowooza yo ntuufu wati baji influence nze. So don't ate tokolya ku birowoozo by'abantu gwe nga gwe. And I think it would work best if you're working for someone like a partner of yours, wanga partner or your manager. It will work best for you. Bana abamuga tuwanke wano ku board but the problem je tufunyemu but TikTok ejise gambling. So chaba yamsa otevudde ku reason badde mutunudde yange baji suspend. So simbu bibadia that's the problem. Simanyi tugenda kulaba but chekizibu ekiwo. Kati we yesemba yo ndo TikTok teyaga nyo for webu no bintu. We are going to do these things but you come for the show or tukunkoleko one on one tujisome tukole ne palms. So abantu basoma appointment number 0701 542372. Bana gaine number je mwino booking irako abagalo kola 0701 542372. So neta mtandika kubirawo. Any number WhatsApp. It's better bambi WhatsApp, no calls. First WhatsApp. WhatsApp. Yeah, so that's the problem. Then we book tukole chibuku chimune kati muna notera ku chiku online. Tika tujja koma nga out kubaweyo live nga bwe tukola inamba ezimuzimu tukole inamba ezimuzimu gwe making sure obeerako enamba yobeera nayo ogitekeko noza bana ngo budde bugenze badia kangene nywe kachai. So nga nakuzo mwezi 28 November 8 tugenda kubasomera ekivulu kwe kiritwa kizeje Fort Portro tugenda Kalangala. If you want to hang with Kalangala tugenda kusoma kubina ebintu twetegere moyo gwe chichi lwacho yaganyo kwambala obgoyo bumpi lwacho yagalanya abakazi lwacho yagalanya omwenge wetegere kanyi baterewo kangendeko 2024 Kalangala kwezuula kangendeko njibaterewo ngenda jibaterewo ekyokubiri if you have a hotel in Kalangala nga yogala abantu bafe basuleke ewuwo please call this number to learn how we can fit you in our programs. We have a main 0701 5423. Boy agala tu basuleke walk kula kwenye number tulabe how we can work with you. Yeah. Then enakuzo mwezi jja kuba 28 era nambe no mujimanyi master number sagala mujenga mloza bintu fakinzi ene namba 28 nga bemba gambye jangu kimomo kisaguo kantu kasera kasente jangu kime kubukalo manye how do I vanga tuna kusimbula tuba tuina richard no mujiraba dete mujaba je tuba badde eno bajiita master number and 8 this is 2 + 2 4 so ekinabeere yo fe tumanyi so